Okay, ambabuuzaako buli mujjo sinzidde okubeera nga te ogoberera Fahad Pro UG ge manya era nga wano mbeerawo nnyo okubeera nga te nkutuusako update ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna gwali ekyoyinza okubeera nga te onkolera kiri kimu video likinga sharingirako abalala ategeeza banno nti kakati waliwo ekiri eside ezeno comment section oyina eddembe okubeera nga te okkirira n'osulawo endowooza ku biki bigenda okubeera nga te owulira oba olabako mu video eno njagala bazaeko emabega katini nnyo era nga ndowooza tutambulire nnyo mu kalulu k'e Kawempe North embeera yali ya bunkenke embooko yavuga embooko yavuga e Kawempe North awo abaana bangi nnyo baasibwa ne gye buli kati abamu bakyali mu makomera abamu basobola okubeera nga bateebwa kaakati mu kalulu k'e Kawempe ako ebintu binnyo nga bwe kutegeezezza byabeerawo era ne ku ssaawa y'okulonda ndowooza ensasagge mwagiraba bino byonna yasobola okubeera nga bibatuusaako actually wali e Kawempe Mbogo ate yo kyali kirala nnyo emmamba zaavaayo ennyonyi zaavaayo n'essaawa y'okubeera nga babala obululu teyasobola kubeera nga etuuka nti abakulu abava ne babeera nga tebalinnya mu nteekateeka eno era box zaalabwako nga zisambwasambwa sinakindi okubeera nga zimenyebwa munange twali tukyali awo nga wayisewo ennaku nga ziizo omukulu minisita Balam Agobedwa era ng'ono ye minisita w'abaana n'abavubuka n'alyoka akola interview eri Kaasameme omukulu yakola interview era interview yasobola okubeera nga esaasaanira buli wamu nga siga nti mulimu nnyo ekyamaanyi ekyalimu naye ebigambo ebyayogerwa minisita byali byewuunyisa ebimu ku ebyo okusunirako minisita Balam yavaayo n'ategeeza naga nti abaana abo aba NUP bazibu nnyo actually ndowooza be bali bavunaanyizibwa ne ku poliisi yonna oba kyonna ekyaliwo sayidi ezeeyo mu kulonda okwa Kawempe North era n'ategeeza naga nti abaana abo aba NUP abali balina enteekateeka gye baali bakoze era ng'enteekateeka eyo baali balina zirole z'amayinja era nga bazikwese mu mayumba g'abantu naye nga loole z'amayinja ezo amayinja ge baalina sigigana amayinja aga bulijjo newaba takozeseza foosi y'amaanyi ejjinja eryo mukama n'akuvaamu ne likwatako lisobola okubeera nga teriyingira mu sikiniyo ne likusalaasala wenna omubiri era toyinza kubeera nga ovaawo awo ebigambo ebyo nasobola okubeera nga mbibateerawo era ndowooza nja kwongerayo ka clip k'omukulu ako ka seconds nga ziizo oyongere okubeera nga obyejjukanyamu kakati n'ebigambo ebyo bimuzaalidde obuzibu era nga waliwo abavudde ne babeera nga ensonga zino baziyimiriramu ngenda kubeera nga nkutirawo ensonga zaabwe osobola okubeera nga owulira ensonga kiki bayogera ku Honorable Balam ono ne ba minisita aboogera ebigambo bwe biti naba nkujeewa Balam of course nane video endala zengenda kubeera nga nkuterawo awo gwe just weekumire bwekumiziwa ntugatteko subscribing akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ku alatinga buli nabandese video notification ejja kujja ku gadget yo anti kakati agali side ezeeno ge gano kuma temuvaawo naye n'asaba ab'amawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okujjamu loole 6 so ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mu kifo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekitunda nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale babadde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita muggo ekintu ky'omulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo si mbooko naye mwe mwakitutte nti babakubye embooko so abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe tetujja kukiddamu. Community platform provoked the army into action by throwing stones. It's alleged they had over 2 trailers or two sinotracks of stones distributed amongst their supporters, and that's one of the reasons why many people didn't turn up for voting. Yes, to preserve security. Also, the government had received the information that bad elements were trying to infiltrate to harm people in Kawempe. Like on nomination day, government saved Honorable Nalukolola now from getting endangered by new people who were intending to endanger him. So they grabbed him. He couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after the people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm cautioning National Unity Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not konyo konyo.
or Sirikati in South Sudan, where you go and buy medals, and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. You should be good people, and let's work. But the most important thing, you shouldn't provoke the security forces. Only minister chi. What type of minister are you? But enough for two sort of one minister. What will be baronda? That's what you want. Watching that day. O minister ngali ku TV ngesi ne mulaba. Yayo ke debigambo bino. Era bana batulone nga ba minister bali mu ensa. Minister yimite n'agamba nti era abantu abo bakubidwa babadde ne loole mukaaga eziriko amayinja. Minister okuva eno yogera ebyo. Ffe tetulaba. Oli minister ki? Loole mukaaga bazikweka mu buddawa. Lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'ennamba plate z'emmotoka ya kumbi yaleese amayinja loole. Not just flying abantu kuyisibwa obubi. Ng'oteekawo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Bana enough for two sort of one minister. Oba beebo be balonda. Naffe batulondeko. Nga baggyeewo abantu ba bulijjo okuwolezesebwa mu kkooti zaaki. Kyama kyansanyusa ng'omulabirizi. Naye natandise okweraliikirira bagamba nti bagenda kutuusaamu era zikole ki? Bakomyewo ababaka baffe bakyali tusaba ekintu ekireme kudda. Abantu ba bulijjo bawolezebwe mu kkooti zaaki eza bulijjo. Kubanga munnange lwaki nakidde omuminisita omu ng'ali ku TV ng'ensi yonna emulaba yayogedde ebigambo bino era bana batulone nga baminisita bali mu ensa. Minisita yimite n'agamba nti era abantu abo bakubiddwa babadde ne loole mukaaga eziriko amayinja. Minisita oyinza okuva eno yogera ebyo. Ffe tetulaba. Oli minisita ki? Loole mukaaga bazikweka mu buddawa. Lwaki tebazikutte? Ne bagamba n'ennamba plate z'emmotoka ya kumbi yaleese amayinja loole. Not just flying abantu kuyisibwa obubi. Ng'oteekawo kyonna ky'oyagala n'ekikwasa ensonyi. What type of minister are you? Bana enough for two sort of one minister. Oba beebo be balonda. Naffe batulondeko. Omuntu ayinza okugenda mu TV n'agamba loole mukaaga ez'amayinja. Kakati ne balateekawo kkooti z'amagye ne bakwata n'essasi n'emmundu. Lwaki tebaleeta essasi ne baliteekako nga bankwata? Olina n'essasi liirino tutwala mu kkooti y'amagye. Kubanga bajja kukola kyonna. Oba ebyo byabateewo nga tulaba. Kandi bwe bagala okutwala mu kkooti y'amagye onoowonerawa. So abantu baffe tukkiriza ebintu ebimu. Musimanya kkooti z'amagye ziyambako okulwanyisa obutujju. Ne kkooti zino zisobola okulwanyisa obutujju eza bulijjo. Tuli ffena naye kiri politiko. Kyetwalabyeko bajja kutta abantu baffe. Bajja kukwata muganda we bamuteekeko nti yabadde n'essasi oba omwana we oyinza obutakiwagira naye bajja kukwata mwana wo bajje bamukwate bamugambe olaba abadde n'essasi liirino ng'ogenda mu kkooti yaki onoogenda okuvaayo bana mwana ngo batutte ng'ebintu bimutuuse tetuwagira ebintu byonna ebibi olw'ensonga yonna ne bw'obanga owagira kibiina ki ebintu ebibi byo tetubiwagira tuyimire nga tuli muntu omu eggwanga lyaffe. Mukama yeebazibwe. Tuwagira ebirungi byokka. Towagira kintu kibi kubanga gwowagira yakireese. Enkya kijja kunyiga mwana. Nga olowooza tebikwatako. Bagambe mwana we bamukutte gundi, bamukutte gwaki, jakoze ki, bamukutte n'essasi. Agenda mu kkooti y'amagye. Kubanga munnange ekkooti z'amagye bakuwa biragiro mugambe bwe muti. Si bwe kiri abamagye bakulira ku order from above. Kati akuwozesa banamugamba nti neddo bamusalire omusango guno. So tetubyogera lwa bubi naye tubyogera lwa Uganda yaffe gye twagala. Mukama yeebazibwe. Uganda yaffe gye twagala ebeeremu emirembe kubanga tugenda kubeerawo emirembe naki n'emirembe. Ebyobufuzi tebitwawula. Tutunule Uganda nga Uganda yaffe. Ebyobufuzi nyaga tubizanye nga ttiimu z'omupiira muzimanyi. Mukama yeebazibwe. Nga ttiimu z'omupiira bwe zikola ki? Tuli bannabyamizannyo.
Hello. How are you? Welcome. Welcome. Totally. We should go in the beach. Can I take pictures with you? Yeah. Okute ifana hivyo na ndio kama ngepigeza pepo omulira ko ali omutwenga nkose bulala kilia kikino wano kikino kiwede Kale kati naawe okkiriza ngu Bobi Wine yatuzanya akazanyo naawe otandise kukikkiriza kati naawe yali agamba bakadde mwogera ki tokirabye leero bannaddiini boogera ku bintu ebyalikawo ate ne yajja kujungirira ekyalikawo empe n'ayogera ebitaliiyo ndowooza naawe okkiriza ngu Bobi Wine mubazi yatutomezeza n'aleka tutomezeza ngamba fe abayenaalema bakola ebintu tutalowooleza n'olowooza ng'ojja kulabikanga akaluulu kazze kati gwe weebuuze amaze kututomeza mu kalulu just akeekawo empe n'akwata ekkubo ali mu kulambula ebisolo ali ku mbogo okitegedde naye saawa zino bukyanga kalulu kaggwa akeekawo empe faba NRM tubeerawo mu kwewozaako manya twagenda kulaba abaana ba people power abanuupu mu nsawo z'empale ensawo y'empale n'ey'essaati bataddemu sinotulo akamukaaga z'amayinja how okitegeera lwaki tukola ebintu tutabaze owulira bafaaza balevulandi babishopu bamasheeka baani kati batukuba bukubi ku mutwe kati abantu bagamba lwatu ndabye faaza abuuza abantu n'ababuuza olyeyo omwana kuleetedde omugaati etooke enkoko naye omulimu gwakola akola mu safe house
omulimo gwakora awutura abantu akuba abantu kati olaba abantu gye batuvuga batutwala kati saawa zino age between 35 kudda wansi olede bagitadde ku layini gye baagala kati abakadde b'omu kyalo oba bakadde kutandika na mu myaka 4 kudda waggulu 5 6 7 be babadde bakyakalambidde n'abali mu bibuga balaba ngu ku layini gye babadde babaagalako bakoze ki bagikutte abantu bali tibakyayogera ku ziraalizi bakubanga ebidaale ne bayimba ne bakola ki ebyo byaggwawo kati bakulindira mu kuziika kati okimanyi ngu abakungu ba gavumenti ne NRM bajja kutandika okutya kugenda gye babayise kuziika kubanga onamukwatira ku kazindaala ali mu kuziika nedda oneewozaako n'ekyanga mu bafiirwa nedda kati noono eyalemesebwa ku lw'etteeka lya Public Management Act erigamba bwe babasanga muli bantu basatu mutalina olukusa kuva ku poliisi naye mwogera ku by'obufuzi kuki olwo lukungaana meeting gye muyina eri mu bumenyi bw'amateeka kati olukungaana olubeerawo lutali mumenyi bw'amateeka ate lujja kubeerawo lutasabye n'ebbaluwa awaliwo mufiirwa waliwo agenda ku poliisi n'agamba abanange twafiiriddwa wali tugenda kuziika mutuwe ebbaluwa waliwo esaba bbaluwa eyita abafiirwa ngenda kubeera n'abafiirwa munzikirize nziike nedda bwe wabeerawo waliwo afudde abantu bajja bokka kati n'abantu abalala ba influencers abayina kye boogera kati kyogola abakulindawa wali ku maiti ate gwe ayina obuyinza oneekyangirawa maiti kyali mu lujja bajja kusabula bajja kwogera bye baagala ate kijja kukaluubiriza nnyo omuntu amaze kwogera wali ku bafiirwa ogenda omuyoole haleluya lwaki kubanga abantu tibakyalina we beeyabiza abantu bakubanga enkungaana ne bayimba ne basala endongo ne basala dansi obusungu ne bugwera eyo kati bakulinda ku mufu osegeera ekyo ni omuntu n'ayogera byonna kubanga waafunye chansi kati saawa zino ekintu ekyatuukako ekawempe eyo litmus paper ku kijja tiweekanga kati omusajja yagambye muzimbe eggaali kati buli district constituency egenda kubeera meggaali ng'eyabadde kawempe onaasabula gwanga lyonna kati kubamu ekifaananyi ngu eggaali eyo eyabadde kawempe how people nga bwe babadde vigilant to everything
ogenda kukikola otya bwe kikolebwa eggwanga lyonna. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.